Inside Story Uganda. Real source of political updates. Ekisanja ekyokubiri teyakimalako mwaka ogusembayo mwe baamukakira okulekulira. Jacob Zuma ne mwaka ogusembayo gw'ekisanja ekyokubiri mwe baamukakira okulekulira. Kakati Ramaphosa yembeera mwe yeesanze. So ANC yino okusomoozebwa okwayo. Naye ate n'omukago ogwa GNU jukira kati ANC tefuga yokka mu kisanja kino. Efuga n'ebibiina ebirala. Nabyo birina okusomoozebwa. Bwe biva mu Ramaphosa omukago guyinza okusasika. Naye ate bingi ku byo bye byalonda myaka ene emabega mu parliament nga byagala alipoota eno etunulwemu n'ekigendererwa ekyokugoba Cyril Ramaphosa wabula olwaleero bali mu gavumenti naye. N'olwekyo okutuula obufoofofo okuva ku Lwokutaano n'okutuusa kati kw'amaanyi nnyo mu bannabyabufuzi mu ggwanga eri South Africa. Naye n'abopposition nabo batuula bufoofofo kubanga bino byonna yadde bawangudde naye tebalina bululu bubamala mu parliament. Bwe kibanga ekiteeso kyakuyita ate balina okufuna ku bana abali mu government of national unity. N'olwekyo buli ludda luli mu kutuula bufoofofo. Ampuliriza kooti ya ssemateeka ye kooti esembayo mu ggwanga lya South Africa. N'olwekyo tewali walala kuba omusango guno bawaabira parliament. Vuyo Zungula owa ATM ne Malemo wa EFF bawaabira parliament ya South Africa. Kati mu kuwaaba kwabwe parliament yamegeddwa naye teyina gyeyinza kujulira kooti ya ssemateeka yesembayo. Nkikkaatiriza kuba oyinza obigeraageranya ng'osinziira ku byawano wano mu Uganda kooti ya ssemateeka yeddirira kooti ensukkulumu yesembayo. Kati mu South Africa ne kooti ffe wano gye tuyita ensukkulumu Supreme Court bagiyina era bo bagiyita Supreme Court of Appeal SCA. Naye ne babeera ne kooti ya ssemateeka wabula yo kooti ya ssemateeka yeri waggulu, Supreme Court yeri wansi wa Constitutional Court. Naye emabega mu biseera by'abakabbulu kumala emyaka kumpi egiwera 10 Supreme Court nabe South Africa ye yasinganga okubeera waggulu. Wabula abaddugavu bafuna obuyinza mu ssemateeka omupya wakati wa 19 ne 2013. Kooti ya ssemateeka bw'ekolebwa n'eteekebwa ku ddaala limu ne Supreme Court. Kati nga mu myaka egyo 19 okutuusa 2013 nga kooti ya ssemateeka yesembayo mu misango egikwata ku ssemateeka. Supreme Court of Appeal yo neba nga yesembayo mu nsonga endala. So zombi zaali kooti ezisembayo naye ku nsonga ez'enjawulo okumala emyaka 21 19 okutuusa 2013. Naye mu 2013 ne baddamu ne bakola ennongoosereza mu ssemateeka wa South Africa ne bikyuka. Supreme Court of Appeal ne bagizza wansi wa Supreme Court wa kooti ya ssemateeka. Era olwaleero edda Saabalamuzi yabanga yakulira Supreme Court e South Africa. Kati Saabalamuzi yakulira Constitutional Court nga bwe nkola z'omukyala Mandisa Maya ye Saabalamuzi era akulira Constitutional Court so Supreme Court. Kati Supreme Court of Appeal yebeera na president n'omumyuka ne babeera wansi wa Saabalamuzi. Kati eyo ye nnongoosereza ya 2013 okutuusa olwaleero. Era olwaleero emisango mu Supreme Court of Appeal ogisanga nga gituulamu abalamuzi 3. So nga ate eri waggulu Constitutional Court baba 9. Ampuliriza kati ye kooti ejakawang'amudde n'etabula ebyobufuzi bya South Africa weekend eno yonna. Saabalamuzi Mandisa Maya yatandise na kwetondera bannansi ba South Africa olw'okulwawo okusala omusango guno. Naye n'afundikira nga kanya ne banne n'abawaabi ab'ekibiina kya EFF n'ekya ATM. Mulimu ku bigambo bye Mandisa Maya yagambye, "The vote of the National Assembly taken on 13th December 2022
is inconsistent with the constitution, invalid, and it is set aside. Nti akalulu akakubwa mu parliament ya South Africa nga 13 December 2022 akagaana parliament ogenda maaso n'alipoota ey'okujja obwesige mu Ramaphosa. Akalulu ako kaali kakontana ne ssemateeka, kaali kakyamu era bakasazizaamu. Inconsistent with the constitution, invalid, and it is set aside. Era n'alagira parliament bunambiro eteekewo akakiiko impeachment committee ketegereza alipoota eyo ey'abakugu, kayite abajulizi, kawulirize enjuyi zombi, kabage ekiteeso ekineesigamwako okulaba oba parliament egy'obwesige mu President Cyril Ramaphosa oba nedda. Ampuliriza omusango guno nga gumaze okusalwa, office ya President Ramaphosa yafulumiza ekiwandiiko ng'esuubiza bannansi ba South Africa okugoberera ssemateeka. Era ekiwandiiko kyaga nti President Ramaphosa reaffirms his commitment to the Constitution, the independence of the judiciary, and the rule of law. Ramaphosa addamu okuggumiza tyakkiririza mu ssemateeka wa South Africa n'obwetengereze bw'essiga eddamuzi saako n'enfuga egoberera amateeka, n'olwekyo mwetegefu okugondera byonna ebiragiddwa. Era ekiwandiiko kino ne kijjukiza bannansi ba South Africa nti okuva ensonga zino lwe zaatandika, Ramaphosa abadde mwetoowaze era nga muwulize eri ebitongole byonna ebibadde byagalwa okumukunya n'okumubuuza kajojjoji w'ebibuuzo, era tewali gye yajeema kulabika. Era ekiwandiiko ne kigaa nti President Ramaphosa maintains that no person is above the law and that any allegations should be subjected to due process without fear, favor or prejudice. Nti Ramaphosa era akkiriza nti mu South Africa teri muntu ali waggulu w'amateeka, era ebigambo byonna ebyogerwa bisaanye bibuulirizibweko mu nkola egoberera amateeka awatali kutya, kutiisibwatiisibwa na kuttira muntu ku liiso. Ye Ramaphosa mu mbeera y'emu n'ekibiina kye ekya ANC, kuba nkugambye nti nakyo kiri mu kattu, nakyo ne kigaa nti ensala eno ebadde eraga maanyi ga demokulasiya wa South Africa, nti kano kabonero ak'enkukunala akalaga nti ebitongole South Africa bisobola okukola nga byetengeredde. Again, the judgment shows the importance of allowing institutions to function independently. Nti ensala eraga obukulu obuli mu kuleka ebitongole bya gavumenti okukola emirimu nga tewali abinyigiriza. Ye ANC mubaka bwe batadde ku kibanja kyabwe ekya X. Ye eyakulembera okutwalayo omusango mu kooti mukulembeze w'ekibiina kya Economic Freedom Fighters EFF Julius Malema ng'omusango gwa kasalwa yasabye President Ramaphosa alekulire nti bagenda okumuyita mu parliament okumukunya mu bya impeachment nga mu ntebe taliimu, nti kuba tekijja kulabika bulungi nga president atudde mu office ate ng'ayitibwa okukunyizibwa. Yanaga nti singa tubadde nti singa South Africa badde ne president ow'obuvunaanyizibwa yandibadde alekulidde bunambiro. If we had a responsible president, he should be resigning to prepare himself to come and answer the impeachment process. Naye najjukiza bannamawulire bino byabyogeredde ku kooti ng'afulumye ng'omusango gwa kasalwa. Naga naye kino tekitegeeza nti bw'alekulira ebya impeachment biba biwedde. Malema yaga to remember, even if he resigns, he must still come for impeachment. Kubanga bw'alekulira ne wataba impeachment asigala afuna ebyo byonna eyaliko president wa South Africa byafuna. Wabula singa impeachment yekolebwa n'agibwamu obwesige, ebyo byonna abaabifiiriddwa, ensako abaagifiiriddwa yonna saako n'obukuumi obuyina okumuweebwa nga yaliko president wa South Africa
kati Malema agamba ayina okulekulira nene bw'anaalekulira bagenda maaso n'okulagira kwa kooti impeachment oba okumubuulirizaako n'ekigendo eky'okumugyamu obwesige kutwalibwe mu maaso. Era mangu ddala ekibiina kya EFF kyawandikidde Parliament nga kijijjukiza okuteeka mu nkola ensala ya kooti mangu baleme kulwa. Julius Malema bwe yawandiise bagamba nti we write to you with reference to the judgment of the Constitutional Court granted on Friday 8th May 2026 in terms of which the court ruled that the decision of the National Assembly not to refer the report of the independent panel on whether President Ramaphosa should be impeached or not to a parliamentary impeachment committee to be invalid. Abajjukiza nti kooti ya Ssemateeka yagambye okusalawo kwa parliament ogaana ogenda maaso n'alipoota y'abakugu ku nsonga za Ramaphosa kwali kumenya mateeka. Mu bbaluwa ye Malema bw'ati bw'ajjukiza abaddukanya parliament ya South Africa. Katukomewo. Ochali kumukutu Sam Kaziwe Dispatches. Mwebala obubaka bwammwe. Omujugujugu Moses aganayaniriza ensala eno yakulembeddwamu omulamuzi Mandisa naye ndowooza Ramaphosa ajja kuwona impeachment kubanga abaali bamulwanyisa ate kati yakolagana nabo mu gavumenti y'omukago. Ni wano omulala Colin Kanabi yaga nti erinnya nga mpulidde pya eri omulamuzi towulidde bubi. Mulamuzi Mandisa kati yesabalamuzi w'eggwanga eri South Africa. Naye webale kugoberera. Ni wano Joseph Kayongo agambye Ramaphosa musajja wa mukisa nakina ajja kukiyitako kubanga n'abaali bamulima empindi ku mabega nga DA kakati ate akola nabo mu gavumenti. Nagaye Kasauli David mukisa alisembabule naga nalabye Julius Malema ayagala kwagala kukozesa musango guno ogwa Ramaphosa okukandaliriza ogugwe. Sebe ekyo tekijja kusoboka. Oba president wa South Africa tasobola kunyigiriza abalamuzi ate ye Malema ajjawo embavu ezinyigiriza abalamuzi. Ndowooza kwe kabonera akenkunala akakulaga nti ne Malema tayina kyayinza kukola ku musango gwe. Ayina kuleka mateeka gakole nga bwe gateekeddwa okukola. Mpuliriza obaka mwongere okubusindika nja kuba mbutunuulira gye bujja maaso eyo. Wetugenda mukumula mbadde nkulaga EFF nti oluvannyuma lw'okuwangula omusango teyatudde ewanjagidde Ramaphosa alekulire n'etekomyawe wandikidde ne Parliament ng'egisaba kino ekiteeke mangu mu nkola baleme kukandaaliriza. Era mu kiwandiiko kyabwe eri Parliament ya South Africa aba EF bagamba nti we write to you therefore to immediately initiate the process to constitute the impeachment committee to give effect to the judgment of the Constitutional Court. Nti bawandikidde kalani wa Parliament ya South Africa nga bamusaba akole buli kisoboka ateeke mu nkola ebyalagiddwa kooti ya Ssemateeka bateekewo akakiiko ka Parliament kekenneenya alipoota y'abakugu eyali esemba ekya Ramaphosa okugibwamu obwesiga. Mpuliriza oyinza okuba weebuuza bino byonna bivaawa ebitadde South Africa mu kattu. Ensonga zino zonna zitandika lumu June 2022. Eyali Ssaabakessi mu ggwanga lya South Africa Arthur Fraser bwe yagenda mb'obuyinza n'aloopa President Cyril Ramaphosa olw'okumenya amateeka. Era Fraser yagamba nti amateeka ga mirundi ebiri Ramaphosa ge yamenya, etteeka erya Prevention of Organized Crime Act n'etteeka erya Prevention of Corrupt Activities Act. Fraser mu kuwaabakwe yategeeza poliisi nti Ramaphosa waliwo ensimbi obukadde bwa dola za Amerika bonna ze yali akukulidde mwemu ku njuuze ng'enju eno yali esangibwa ku ddundiro lye ery'ebisolo mu kitundu eky'e Waterberg
musaza Limpopo ate nga sente ezo zaali zikukuliddwa mu kitebe. Fraser era yategeeza mu kuwaaba kwe nti wabula sente zino zabbibwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokubiri 2020. Jjukira bino abyogera 2022. Naga sente zino zaali zabbibwa 9 ogwokubiri 2020. Nti wabula bwe zabbibwa Ramaphosa teyaloopa. Kyokka ng'okubeera n'ensimbi ez'ekika kino ennyingi bwe zityo nga totegezzaako banka enkulu e South Africa, ng'ensimbi ngwira guba musango. Fraser era yategeeza poliisi nti ababba ensimbi zino Ramaphosa yalagira akulira abakuumi be abakwate era ne batulugunyizibwa ne baboogeza. Wabula bamala batulugunya n'okuboogeza ate baabawa ensimbi obutoogera bibaddewo kubanga byakolebwa wabweru w'amateeka. Mufo ky'ensonga giropa ku poliisi, Ramaphosa yasalawo kugyekolerako ng'akozesa akulira abakuumi be mu kiseera ekyo. Fraser agamba nti omuntu eyasooka okulaba ensimbi zino yali omu ku bakozi abaali bakola mu njuyi eno ku ddundiro lya Ramaphosa. Bw'aziraba mu kitebe n'anyumizaako banne, yali akola mu nju eno naye nga tasulawo. Abakozi bangi abakola obwayaaya mayumba ge South Africa bajja ku makya akawungeezi ne baddayo, so yali tasulawo. Kati akawungeezi bwaddayo wabweru wa faamu gy'asula n'anyumizaako banne omwali bannansi b'eggwanga erya Namibia. Kitundu ekyo kirimu abantu b'e Namibia abawerako. Kakati bw'abanyumizaamu namugamba nti ezo sente tusobola okuziyiiya ne tuzikima. Ye yali talina nnyo magezi ku kukolera nsimbi nnyingi bwe zityo. Kati bw'anyumizaamu bano namugamba nti tuyina bannaffe bali Cape Town, tugenda kukwatagana nabo bajje bayingire bamenye ensimbi ezo bagende nazo. Era bwe kyali be yayogera nabo nga boogera ne banaabwe Cape Town nga bajja nga bamenya ng'ennaku z'omwezi 9 sawa zaali 4 ez'ekiro ng'ensimbi bagenda nazo. Fraser agamba CCTV cameras eza Ramaphosa ku faamu eno bano zaabakwata bulungi, era ziraga n'ono omukozi ng'abalagirira nga bamaze okumenya okuyingira abalaga awatuufu ensimbi we zaali. Fraser yabyogera. Kati Fraser agamba nti bwe kimala okutegeerekeka nti ensimbi zino zibbiddwa, Ramaphosa alagira yali akulira abakuumi be Major General Wally Road okukwata abantu abo n'okubabuuza kajejjeju w'ebibuuzo. Era abamu ono omukozi ow'awaka ye yasigala ku mulimu era we baamukwatira n'abatuusa ku bali abali e Cape Town, nabo General Road n'agendayo n'abakwatirayo n'abakunya. Era yabasanga bakakyusaako ensimbi ntono nga zonna tezinaggwawo, kati ezisinga obungi n'azikomyawo. Naye ate nabo n'abawaayo ensimbi obutoogera bino bireme genda mu matu g'abantu balala oba poliisi ya South Africa ereme kubimanyaako. Kakati n'ono omukozi ow'awaka eyaziga oba yasooka okulaba ensimbi zino naye yatulugunyizibwa, naye oluvannyuma naye n'aweebwa ensimbi obutoogera naye ne ku mulimu ne bamugoba. Kati ne basirikira ensonga ezo. Era Fraser yasomola ekyama kino 2022. Kati kwaliko n'abo abadduka ne baddayo ewaabwe Namibia. General Road ng'ayambibwako mukama we Ramaphosa baayogera ne President Hage Geingob we Namibia mu kiseera ekyo n'abakkiriza ne bayingirayo ne bamukwatirayo era ne bamutulugunya naye ne bamwogeza. Kakati ensonga n'esirika 2020. Kati 2022 laba eyali Saabakesi bw'abotola ekyama. Ensonga eno yabuutikira amawulire era twagyogerako nnyo ku programu wano. Kakati mukwanukula Ramaphosa yakkiriza nti kituufu waaliwo obunyazi obwali ku faamu ye
mu 2020 naga naye ensimbi Fraser zayogerako nyingi nnyo sizezo. Fraser yayogera ku bukadde bwa $4 Ramaphosa naga sente entuufu zaali $58,000 mu dola za Amerika. Era naga nti ensimbi ezo yali azizje mu kutunda embogoze ze yaguza omusuubuzi okuva e Sudaani. Kati ekyate nakyo ne kireetawo ebibuuzo ebirala biyitirivu. Waliwo ebibuuzo ku ngeri omu Sudaani oyo gye yajja mu South Africa n'ensimbi ennyingi bwe zityo. Ekirala obuguzi bumala okubaawo, lwaki ensimbi bazikuumira mu bitebe, lwaki tebazitwala mu banka ez'ebyobusuubuzi, era lwaki tebaategeeza na ku banka enkulu eye South Africa, n'ebibuuzo ebirala biyitirivu. Parliament ye South Africa we yasinziira n'eteekawo akakiiko kanoonyereze nga kaliko abakugu mu mateeka kalabe oba bino ebyali byogerwa Fraser byalimu eggumba nga Parliament esobola okubyesigamako okutandika okubuuliriza ku Ramaphosa. Alipoota y'akakiiko kano yategeeza Parliament nti ekyamazima waliwo obujulizi obw'enkunala obulaga nti Ramaphosa yamenya ekiragiro kye, yamenya ekirayiro kye yakuba kufuka president wa South Africa, ate era yamenya n'amateeka agakwata ku buli yake agawerako. Wabula ensonga eno bwe yateekebwa ku kalulu, abaka abasinga obungi ne baga nti alipoota tugisuule mu kasero. Kati kyekyanyiza Julius Malema ne Vuyo Zungula omukulembeze w'ekibiina ekya ATM ne bagenda mu kooti ey'essemateeka omusango gye gumaze emyaka 4. Mpuliriza mu kulonda okwo ababaka 214 baawakanya alipoota eyo esuulibwe mu kasero. 148 be baagiwagira, ababaka 2 bo ne babeera bannampawengwa. Bw'atyo Ramaphosa n'asimatuka. Ababaka ab'ekibiina ekya Guudu 2, Patrice de Lille omukulembeze waakyo ne yali Ssaabawandiisi Brent Heron, be baafuuka bannampawengwa kubanga baali mukago ne gavumenti ya ANC mu kiseera ekyo, so baasalawo kubeera bannampawengwa. Ababaka abalala abawagira ANC mu kulemesa alipoota eno mwalimu ekibiina ekya COP, Congress of the People, ekibiina ekya National Freedom Party NFP, n'ekibiina ekya Al-Jama. Nabo beegatta ku ANC okuwakanya ekiteeso kino. Mu kiseera ekyo ANC yalina omugatte gw'ababaka 203. Kati bw'olabanga abaawakanya alipoota baali 214, otegeera nti waliwo n'aba ANC abawera abataawagira mukama waabwe Ramaphosa, kubanga jjukira ku 214 ate kuliko n'ebibiina ebirala nga bwenkola ze COP, National Freedom Party ne Al-Jama. Kati abasinga ku abo abaali tebawagira baasalawo okwebulankanya nga ba ANC beebulankanya mu Parliament. Wabula waliwo ababaka 4 aba ANC yadde baali balagiddwa okulonda nga bataasa Ramaphosa, bo baagaana ne bajemera kye bayita 3-line whip. 3-line whip kwe kubanga ekibiina kibalagidde nti mu kokasi yaffe tusazewo tuli ku kino, gwe noga nti nze siri ku bya kokasi. Kati bali 4 abaaga nti ffe tetuli ku bya kokasi ya ANC, era bano baakulemberwa Dr. Dlamini Nkosazana Zuma nga yalina minisita mu kiseera ekyo mu office ya president. Ono mpuliriza jjukira mu kalulu akaleeta Ramaphosa bwe baavuganya nga naye ayagala kaadi. Ono nno yali mukyala wa Jacob Zuma. Kati Nkosazana bwe bamala Ramaphosa wa mmegga mu kalulu n'afuuka president, yamulonda okubeera minisita mu office ye. Naye ku nsonga eno baatabuka
era y'omu ku bana baba ayogera akaati ng'omusezi agula essowaani nti ssebo Ramaphosa olina okulekulira. Omulala eyegatta ku opposition mu kalulu kano ye yali minisita w'obugagga obw'ensibo Mosebenzi Zwane. Abalala kwaliko omubaka Mevin Dax n'omubaka Supura Mahumapelo ng'ono yaliko Ssaabaminisita w'essaza ery'e North West mu nkola y'effedero y'e South Africa. Amasaza agakola eggwanga lya South Africa gakulemberwa ba Ssaabaminisita. Kati ono yaliko Ssaabaminisita w'essaza ery'e North West. Be bana. Abalala abaali balaze obutali bumativu n'enneeyisa ya Ramaphosa ku nsonga eno naye ne batya okulonda mwalimu omukyala Lindiwe Sisulu, yali minisita w'ebyobulambuzi. Omukyala ono azaalibwa omugenzi Walter Sisulu ne mukyala wa Albertina Sisulu, abo baali balwanirizi ba ddembe ly'abaddugavu Kayingo. Era Walter Sisulu yasibwa ne Nelson Mandela mu Robben Island. Kati muwala waabwe Lindiwe Sisulu yali amaze akabanga nga agamba Ramaphosa alekulire ku nsonga zino. Wabula ku lunaku lw'okulonda mu parliament yalimu era ne mukubaganya ebirowoozo n'abaamu, naye sipiika agenda okuyita erinnya lyakuba akalulu ng'afulumye. Katukomewo. Ochali Kumukutu, Sam Kaziwe Dispatches. Obubaka wa Mwambulaba buyise nga mazzi wano. James Muliika agamba nti Ramaphosa afaananyeeko MP wano mu Uganda yagamba nti yatunda embuzi ku faamu n'afuna obuwumbi. Ono Haji Ndifuna chairman wa Manchester United mu kikuubo agakwetuli tuwuliriza. Webale nnyo, webalire ddala. Eddie Yigali Bunga agambye abanaffe beesiimye ssemateeko waabwe akola. Luwanga Abudu Shakulu ali Matete Sembabula abuuza Julius Malema bw'aleka Cyril Ramaphosa n'amalako ekisanja kye afa. Naga nti abooludda oluvuganya be basinga okwonoona amawanga. Ye bw'atunuulidde ensonga ezo. Anthony omuseresi w'amayumba Nabbingo agamba kwali. Webale nnyo, webalire ddala. Ono naga nti ye Dirisa Walusimbi Gamwera aligaba. Agambye abe South Africa nga beesiimye nti ssemateeka waabwe neerepusa pulezidenti omulamba ku nsonga entono bwetyo. Rashid Sekindi abuuza Fraser akyali mu gavumenti. Ntandise nkugambe yali Ssaabakessi wa South Africa. Ate Lubakyoya n'abuuza nti Ssaabalamuzi alondebwa atya e South Africa. Ssaabalamuzi pulezidenti yamulonda, era Pulezidenti Cyril Ramaphosa yennyini ye yalonda Justice Mandisa Maya okubeera Ssaabalamuzi ennaku z'omwezi lumu ogw'omwenda 2024, era n'afuuka omukyala eyasooka okufuuka Ssaabalamuzi we South Africa. Yadda mu bigere bya Justice Raymond Zondo. Tumujjukira nnyo mu nsonga za Jacob Zuma. Ne webale nnyo, webale ddala. Ssaalongo Robert Senkasi muwandiisi w'ekika ky'omutima omuyanja agambye nti kkooti ya South Africa etaddewo ekyokulabirako kinene mu mawanga ga Africa. Dickson Kahama agambye nti ssebo nsaba ono n'omusomesa w'amateeka ate nga yagasomera South Africa twaliyo ffenna. Dickson Kahama agambye nti ssebo abantu nsaba bategeeze nti South Africa erina amateeka makambwe nnyo ku nsimbi engwira, requiring that such funds be deposited with an authorized dealer such as a bank within 30 days. Indeed, this issue became problematic for the president. Today's discussion also reflects the fact that South Africa has a genuinely functioning constitutional democracy where institutions and legal processes are actively tested and upheld. Thank you for the show. Now webale nnyo Dickson Kahama ali mukugumizeemu ku byenjogeddeko nti kino ekibaddewo kyongera okukulaga obwetengereze bw'ebitongole e South Africa nti bisobola okukola nga byetengeredde. Omukyalo ono Ramaphosa ye yamulonda naye ye yakulembeddemu mu kugusingisa parliament ye South Africa. Era n'agiragira eteekewo akakiiko kabuulirize ku Cyril Ramaphosa
ate era akkatiriza n'ensonga y'okubeera n'ensimbi engwira. Mpuliriza njala okutegeeza South Africa ng'oli atoba ne bw'obeera mugwira nga ffe bwe twabeereyo nga wagenze kusoma, gwe okukyusa ensimbi South Africa ng'ekyakuleeta kusoma tewajja kukola, okuddira dola ozizze mu South African rands nako kulepuka kwa amaanyi. N'olwekyo amateeka ge South Africa makambwe nga Dickson Kahama bw'ayogedde ekyo nkimanyi bulungi era nkijulira nti nga weesanga nga bw'oba oyina dola ate oyina kuziwa munansi waayo akuyamba ogenda mu Forex Bureau, ensimbi azikyuse. Gwe bw'otuuka we bakubuuza ebibuuzo ebitagwayo, gwe ate yajja okusoma ate watandika otya okufuna ssente nga weetaaga n'okuzivungisa. N'olwekyo amateeka makambwe nnyo ku ssente engwira mu ggwanga lya South Africa. Webale nnyo Dickson Kahama olw'obubaka obwo. Honorable Joseph Gonzaga Sewungu yaga nti talabayo mukisa gwa Ramaphosa kusimatuka ku mulundi guno. Ye bw'agambye talaba mukisa gwa Ramaphosa. Bambala zaabwe Semakula agambye nti kabadi kyakalimba pulezidenti be South Africa kumpi bonna ng'oggyeko Mandela okubanga bwagibwako nga banaatera ekisanja kyabwe okuggwako, ojja kukizza ku maanyi ga ssemateeka n'amaanyi g'ebitongole ebyetengeredde e South Africa. Kubanga bapulezidenti ababiri Mbeki ne Zuma okugobwa teyalina paalamenti, bibiina bye byabagoba, naye ebibiina kasita byabagoba ne bassa ekitiibwa mu kusalawo kw'ebibiina bo ne balekulira, tebaalinda nakuba kubako kalulu mu paalamenti. So bwe twogera ku institutions tetutegeeza ku za gavumenti zokka, naye n'ebibiina by'obufuzi birina democracy mu South Africa nti biggumivu ekibiina kisobola okutuula ne kiyisa ekiteeso ekikambwe ku mukulembeze waakyo. ANC yakikola ku Thabo Mbeki kasita kyazuulibwa nti yali emabega w'emisango gye baavunaana Zuma, ANC n'emugoba. Ne Jacob Zuma bwe kyali kasita obujulizi obw'enkukunala bw'alaga nti yeenyigidde mu bukulupi okwagala okunyigiriza ebitongole bya gavumenti, ANC n'eyisa ekiteeso ekimugoba, ye n'alyoka alekulira. N'olwekyo yenjawulo eri ku ggwanga erya South Africa. Mugerwa makanika wa Toyota ali mu Ndeeba agamba tusiima nnyo empeereza, tuli wano tutumbudde. Agamba nti South Africa nga yaakabi nnyo yeeyo. Ampuliriza we tugendedde mu kuwummula mbadde nkulaga nti abaka aba ANC bana be baasobola okuba akalulu butereevu nga bawakanya nga bawagira ekyogoba Ramaphosa nga bawagira alipoota. Abalala beebulankanya n'enkuwa ekyokulabirako ekyalindiwe Sisulu yaliwo ne mukubaganya ebirowoozo n'avumirira nnyo Ramaphosa ne bagenda okuyita erinnya ly'okkuba akalulu nga mu kisenge taliimu, afulumyemu era teyalonda. Eyali minisita w'ebyobulamu Zweli Mukize nga mu kiseera ekyo yali avuganya ne Ramaphosa kuba Ramaphosa yali yagala kaada okusaba ekisanja ekyokubiri. Kati Mukize bwe baali bavuganya naye ku lunaku olwo teyalabika ku kkuba akalulu kwogatta n'abalala. Kati ebibiina ebyawagira alipoota eno wabula ne bitawangula, mwalimu ekibiina ekya Africa Transformation Movement ekikulemberwa Vuyo Zungula kyalina abaka babiri bokka mu paalamenti era abaka bonna ne bawagira alipoota. Ekibiina ekya Inkatha Freedom Party ekyali kikulemberwa omugenzi Mangosuthu Buterezi nakyo kyawagira alipoota eno. Ekya Inkatha kyali kitegeereka kubanga jjukira Ramaphosa ne banne be basindikiriza Zuma omuzulu, kati ate Inkatha kibiina ky'abazulu, n'olwekyo Inkatha kyali kigikakatako okuwagira enteekateeka yonna egoba Ramaphosa kubanga oludda lwe mu ANC lwe lwasindikiriza muzulu munnaabwe Jacob Zuma. Kati Inkatha Freedom Party yawagira ekiteeso. Ekibiina eky'abakyerupe ekya Democratic Alliance era nga kyali kisinga obunene ku ludda oluvuganya gavumenti nakyo kyawagira alipoota eno. Kibiina kya Julius Malema ekyali ekyokusatu mu bunene Economic Freedom Fighters nakyo kyawagira alipoota eno. Ekibiina ekirala ekya Freedom Front Plus ky'abakyerupe bannalukalala, kati bano baawukana ku ba DA.
aba FF plus olusi bayitibwa VF plus erinnya lino bwoba oliziza mu lulimi olw'abakyeru pabe South Africa lubayita Afrikaans bo biba Afrikaana olimi Afrikaans kati mu Afrikaans ennyukuta zikyuka nefuuka VF plus kati bananyini kibiina kino bakyakkiririza mu kukomyawo enkola ey'obukabbulu baagalidde South Africa kati nabo bawagira ekiteeso ekyogoba Cyril Ramaphosa kati ebibiina bino byonna byayaniriza ensala ATM yayaniriza kuba be bawaabi EFF neyaniriza kuba be bawaabi Inkatha Freedom Party nayo yayaniriza ensala eno DA yajaniriza newankubadde bali mu mukago era ne bagamba si beetegefu kubikkirira bumenyi bw'amateeka Democratic Alliance bwe yagambye naye ensi yonna egitegedde amaaso okulaba oba enaawagira ekyokugoba Cyril Ramaphosa nebo bagambye beetegefu okugoberera okuwagira enkola egoberera amateeka ekibiina ekya FF plus tekyagenda mu kooti tekitera kukwatagana na ATM ne EFF kubanga EFF eyagala kutwala ttaka ly'abakyeru pe bonna n'ebiriwo tebigimatiza FF plus yeegamba enkola y'abakabbulu esaanye kukomawo n'olwekyo tebikwataganira ddala muzungu aga nti they are diametrical opposite buli omu ali ku ludda lulala nnyo naye kati wano n'aba FF plus bayaniriza ensala eno wabula ate ne bakiikira ensingo kooti ya ssemateeka nga baga nti mu nsala omulamuzi Mandisa Maya ate baayiseewo we bandikomye bwe baatuuse n'okulagira paalamenti ku ngeri gy'eyina okukwatamu ensonga eno yagamba omukulembeze w'ekibiina kino ekya Freedom Front Plus nti ekyo kikosa obwetengereze bw'amasiga gano nti kooti ebadde eyina kukoma wali ku kusazaamu paalamenti bye yakola era bagambe babiddemu naye ate yayingidde ne mu kawonvu n'akagga ku ngeri ensonga gye zirina okukwatibwamu kati Freedom Front Plus ega nti ate awo kooti ya ssemateeka yayise weeyina okukoma bwe bakutenda okukoma gatokomaga misambya y'ensala yajaniriza ninaga nti si buvunaanyizibwa bwa kooti kubuulira kawonvu nakagga mirimu gye giyina kukolebwamu mu paalamenti obuvunaanyizibwa bwa paalamenti kakati ampuliriza ensala eno ntandise nkuga nti esoomooza abantu ku mitendera mingi Ramaphosa ANC omukago n'abopposition Ramaphosa kusoomozebwa kwalina kuli nti banne baalekuliranga n'ensonga sinene kwenkana eno nti nga kooti esembayo ekiggumiza nti impeachment proceedings zigende maaso ensonga za Zuma zaali tezinatuukawo ensonga za Mbeki zaali ntonoko naye ekibiina ne kibagoba ne bagenda bo ne bakkiriza ne balekulira resolution olwayita mu nneke y'ekibiina ne bagigondera kakati Ramaphosa ne ku mulundi guli ensonda ziraga nti yali mwetegefu okulekulira Fraser Kasita yabotola ebyamu ye yali ategeeza abakulu mu kibiina nti agenda kulekulira wabula abanene mu kibiina kino omuli Gwadde Matanshe ne Fikiri Mbalula ne bakunga bannaabwe ne beegayirira Ramaphosa obutalekulira wakyali kigenda kubaleetera okunoonya candidate omulala ne bamugamba nedda ssebo toyina gy'olaga kati okusalawo kuli mu mikono gye alekulira oba talekulira okwo kusoomooza kunene kuyina okumuba by'omutwe ennaku zino zonna ekibiina kya ANC nakyo kiri mu kusoomoozebwa nti bino bizze mu kiseera ng'obuwagizi bwakyo buli wansi nnyo nti tebasobola nakola gavumenti nga tebalina mukago omulundi ogusookedde ddala bwe kyabatwala buyinza okuva mu 1999 bwe bataasa Ramaphosa nga tebaataasa Mbeki na Zuma bubaka ki bwe basindika eri abawagizi abakendedde ekisooka mu kulonda okwa November kwa gavumenti ez'ebitundu naye ate ne mu kulonda kwa bonna okugenda okubeera 2029 ky'emyaka ebiri okuva kati ebiri oba esatu so ANC erina okusoomoozebwa kunene ku nsonga eno
kiki kyegenda okukolera Jacob Zuma kuba omuwendo eguyina bwefunayo beyegatta nabo abatono okuva mu mukago esobola okulemesa ekiteeso ekijjamu Ramaphosa obwesige naye nakyo kitegeeza bingi naye ate bwetamugoba egenda kutegeeza ki abawagizi baayo naddala ng'olina okulonda kati okwengedde okwa gavumenti ez'ebitundu kansooke mpumulemu katono tukomewo Ochali Kumukutu, Sam Kaziwe Dispatches. Ampuliriza omulungi tugguse mu kitundu kyaffe ekisembe kya programu eno kyaleero Brigadier General Andrew Lutaya oli busaabala webale nnyo webalire ddala okugobereranga programu eno enkyane eggulo Abdu Wasike agenzekanya ne Dickson Kahama South Africa nkambwe nnyo ku sente engwira naga naliyo omwaka oguwedde naye okukyusa sente okuzijja mu dola okuzizza mu rands lwali lutalo naga nti napangisa munansi wa South Africa okunkubira ebifaananyi ne musasula mu dola ne bwe yagendo zikyusa ku Forex Bureau ate bayina okumpita nkakase nti nze nazimuwadde Abdu Wasike kyo nkimanyi South Africa nasomera emyaka 3 n'olwekyo bakambo nnyo ku nsimbi engwira kyekirwaki Ramaphosa ali mukatu ne bwe jiba mitwala 5-8 gyayogerako bw'abanga yali yazikuumira mu kitebe ebibuze by'okuddamu bingi nnyo South Africa